Amoti bamugobye ku beat abadde ayosa tayagala kola enkola yafuka enkola bamugambako okitegeera tayagala kuwuliriza jukira abo bonna bakola nabo kumacha bamusangawo kubanga ono mchali yali akola koti y'amaka ku Bukedde yani oyo nakachwa ali ku Bukedde yasanga ya Amoti already mukunja naye yali ku Bukedde ayina transition eringe gyagenda bwadda bwati wagenda bwadda so nasanga nagenda atidde bwati muchafu obadde muchafu nnyo harageze nakyuka mwati ayina n'ebinnya wano kati ebinya sibimunenyeza wati waba yambadde empale tabitulaga ngudo za Uganda anti bamukuba empiso ne batamunyigawo n'amabeera abawala okugwa nago sigabanenyeza ngudo libudde nnyo alinga ayonsa goonya gwegwonya buli badiriwo baleeta omufaluli ate tabadde omwana atazaalanga ku kyekisubizo n'ebbeere bweri binnya bya Uganda gavumenti ekole enguudo kati anti nze mulaba mu ate nawe bazikola batekako hampu nga ziringa na zone wasi babanga nusula. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow, tuli ku Flex Media 256 leero ebyuma tabyerabiddeyo tuli naye ebyuma amanyoku n'abireka gyaba asuze olulaika manyi business afino tamulane omanyi tino omusajja yajja okuwamba ekizimbe kya KBS TV n'ebyuma n'abiwambiramu ne basooka bagera mu kooti ne bataasa ebyuma bakobeko mu bataasa ate ekizimbe ne story yali etya kubanga TV yo ya mugenzi omugenzi olwafa bwati tiyafa last year abaana ebizimbe n'abatandika bisinga anti abaana bayagala okuyingira mu TV ndowooza ne babalemesa ng'ovudde n'okujja okuyingira mu TV ekizimbe TV weeri baali bakipangisa bakyewolerako kati ne bakyewolerako ku muntu gwe bataategeera nti ate yeesi mwangu kalungi ekizimbe si kya Muhammad Kalisa yani Kasasa yafa yes olwafa abaana ekizimbe ne bakisingayo ne beewola ssente bonna bizibu kati babitereza n'abalwanyika okumanga kati ye olinga agamba bano banguza era bapangisa bange nga tebannavaamu nga sinatwala kizimbe ate basooke basasule rent ebbanga lye bamazeemu anti bakyewolyako bali abaana babeera baali bweru tebamanya nti e Uganda bw'owoola oba otunze oli nabaganze mwanguza akatimba banja ne rent ekizimbe kyo ebizimbe bikadde kyeka bagenda kusuulawo bazimbewo ekipya nende naye bali mu kooti gundi endagaano baali babonuliza naye agikyusizza mu ngeri endala kati yali akulira TV Solomon Soni yali ku gundi ku Bukedde n'abagamba musoke mufune ekizimbe nga kiri independent TV yaddako n'agitwala ewe yali akoze wali emengo wano opposite Kufa House era n'agizzaako kati eri awo kati kiza TV ya Solomon ziriwo TV bbiri ya Solomon n'eyabano Solomon ya online anti ziriwo bbiri kati kashiza zona za Solomon zaabali abaana yabaga munaafuna ekizimbe kiri independent nga tekiri mu kayana nga TV tugikwata tugiteeko bajja kifuna Muzeeyi Kasasa yalina ssente empitirivu yalina ssente si baana be baalina ate yalina obwongo kyobola bawe yatwala kabaka mu kooti kuyina ettaka lya wane gundi mutungo yo abaana kati bamugamba buli bye watuuyanira katubisaanyewo mwaka gumu gw'omaze mu ttaka lwaki bakikola batyo baana baba tebamanyi management y'abintu gwe obadde ne Solomon abadde amanyigiza bulungi TV eyo era kweri namukubirako kaawo ng'oyagala mulimu naye najja idea gye muguza n'agibayingala kuba sinafuna budde gendayo tulako naye ngera ku TV era wali oyagala mulimu asibwa ekityo bwe kiri kale sibwe kiri naye era si kiri okusaba idea yali agenda giteeka ku mutwe gwe kisinziira nsobola ogitunda ewalala era naye oba osabye mulimu ate nze naye sigenda ntifunamu ate otya just kyali kya long term gundi nga idea nagenda ogikola ngenda funa abaana nga nze mbeere obeere no mabega naye nga ebivaamu byonna goba waako owaye tosiriwa kusaba mulimu naye nga ino si kibi kubanga Solomon nze mmanyi musajja mulungi nnyo yali ku Bukedde eyo bagugulana nnyo nno by the way ne Kwezi TV eyo ng'etandika nga Kwezi ajagala anti Kwezi mu kugikola baali bagikoledde Kwezi yandigisobodde anti Kwezi yalaga omululu kakimanyi Kwezi yali mukwano gw'omugenzi kati nga gana mawulire semanya tuteeka bake mutungo ettaka biki nga yasoma amawulire ge ku super kati in that token of appreciation
namukolera TV namwe akankolera TV kwezo oli musajja mugezi kati mukugikola awo oba Solomon ate ba yayingiramu atya nago nalaba gundi kwezi ngaduke koti zikola ziti kakizado okusemberawo so Solomon ne yedize ekintu ate nakimanaging bulungi alimo ne Gundi Senkomago oyo no Gundi yali editinga filmu za Junior kubukedde era yamwogerangako nnyo Senkomago Nathan Senkomago ina ebisoro byayita laba Kisenkomago ero linya lya muntu Nathan waliwo ne Gundi ono mwali ono soka namulaba naye atandise okuyingira mukati mugundi mu bino byetukola ebyakantu bamuyita producer mulungi nnyo by the way Kalyango Ranks Kalyango yes Kalyango jali naye amanyo okunkubirako bambi Ranks amanyo okunkubirako ngaka ya sedolingo obulango ngaina kyambuza musajja mukaka munnyo anyway kale so nina story ensubye tetugenda kujogerako tujogereko lwansonga omukulu yalidde walidde naye nesi nanywa todanywa so ensubye nnyo va mu bintu by'ekisiru ebyo beerako n'ababo diets era nti ovula ngambye ensubye n'enjita naye nange yansubyemukko owulira ojagala gwe Amoti bamugobedde ki Amoti abadde ayosa n'enkoola soka olumpe mu bujjufu Amoti yagenda ku beat oluvannyuma okuva ku Simba I think that was around 25 kubanga beat yatandika 25 okay 25 27 kimanyika yasooka abadde Amoti bagenda kuzawo kitone soko oleke gera maaso so Amoti yajoininga beat nga yakatandika awo nga ali ndoza ali kyalimo bahisa abiri nkola bwetyo najoininga okuva eri ku Simba mu klike eyo yakolanga ne Basamu Gombi kati najja eno nakola bulungi nnyo ekintu ndoza kati myaka nga 18 abadde ku beat eyo Flavia abadde kyaliyo Flavia yachi ani Flavia abadde yali akola ku Capital ne Flavia yagenda dda bamuwano yakulya NTV media byonna media yes yavaayo waliwo omwana yamuli pressing akola bulungi bamuyita oba yava ne Mbalala eyo so akola bulungi akitulamu bulungi nnyo bamuyita Consolate Consolate yes so Amoti bamugobye ku beat abadde ayosayosa tayagala kola enkola yafuka enkola bamugambako okitegeera tayagala kuwuliriza jukira abo bonna bakola nabo ku macha bamusangawo kubanga ono mchali yali akola koti y'amaka ku Bukedde yani oyo nakachwa ali ku Bukedde yasanga ya Amoti already mukunja naye yali ku Bukedde aina transition eringe yagenda bwadda bwati wagenda bwadda so nasanga nagenda ate namala nakuba enchukira so Amoti abadde webanga dene ndoze myaka nga 18 19 ku beat yao kuva uyava ku ngataseguka kati ndoza atuse nawulya ddalanga akoyo manye yegobye ya resigninze bamugobye maaso makalu ng'omuseza agule sowani omanyi beat ye erina ekizibu kimu nti otuuka ekiseera n'ofuna that entitlement naddala ng'oluddewo Gundi yali atandise okukola oli omugenzi yafa gwe bali bayita DJ omujjukira bulungi nnyo yafaawo DJ Alex Ndawula kane yali afunye that entitlement radio yange kibiki ng'ayagala kuwamba capital kati ne Amoti yadde Amoti yajja abadde tawa mulimu kitiibwa Amoti mbadde buli Amoti nga tukaleeti bamanya akola ekiro atukale ate ebyo mulimu so bali abasajja bazungu bali abasajja ba respecting time sadeza bazikuwanga nyingi kuba beat eyo zezimu ku radio mu Uganda esingo kusula beat ye ina Kiss Capital ne beat yes zezimu ku radio esingo kusula sente nyingi mu Uganda according to statistics basa sula sente nyingi bakwata milioni zaabwe 5 ne bazikuwa milioni 3 zaabwe ne bazikuwa so bagala deliverable oberengo deliveringa kati Amoti yali yalagaya tajja mala naku 2 mala naku 3 bagenda mukubira ndiki okitegera munkola bwete so ne baso okubanga ate bamuwonize emyaka 6 kabade bagumenki bamuwoningidde emyaka 6 bagenda okuwulira nti ate kati taliwo bakubirako omukyali wakandi yasuze wakasoto kugamba ebibadde bimusumba ebibadde nga bingi okoze otya kati ne basobola okubanga ate bamukubira ne bakola batya gwe kiki owulidde sirina ky'okola wampita andi bireke yani ataddeko TV agenda tukubisa strike
Mukwano. Yadeza muko baleme tu thank you. I love you so much. Kakati mbadde nkugamba. Otayagala basajja. Ayagala ki? Simanyi. Gwe. So Amoti ne bamuwummuza omulimu gw'okubbiiti kati abundabunda. Abundabunda. Kati era Amoti yavudde ku gundi. Talina wala wagenda kukola. Tekisoboka. Amoti abadde akola bulungi. Kati nze kankole waliwo beat waliwo radio ezikuwa comfortability. Nga bwe yava ku Simba yafuna beat. Kati wali yali peak nga bakagiggulawo. N'ava ekyo bamukansa sente zaali nnyingi nnyo. Okumujja ku Simba sebo eri yali gundi gali masannyalaze mu kaseera ako. Amoti wamukuliko eyo mmuza ku beat eno musisimuka. Waliwo ino kubanga otaddemu sente nnyingi ye bamugamba bamu contracting eri open teka mu sente z'osobola okukolera z'oyagala n'ajjuzaawo waza milioni 9 by then. So abasajja badenga bamuwa sente okumala emyaka 18 tabanja naye ng'obuyo okuyosa ng'ayosa ajja atamidde ajja amatama gajjudde kumacha yete bali ya kumacha akaundi akola kakera iya kakera nga badde akakera bukezi sawa mmeka kali akaluma ku mwenda ogwekiro kalani ajja ku mulimu 10 watandika obukuta okitegeera. So Amoti loza tuse ebiseera n'alabira ddala nti obaako oye bukoyi kubanga tosobola kubeera ngo abasajja ne bakuwoninga emyaka egyo kuba ye comfortability baali bagimuwa biti nze kyenjimanyiiko ekuwa obwannannyini ku station yawo n'owulira nga gwe nnyiniyo okitegeera kyova nti abakozi n'abakozi teyina bano buno bwanana butototo buno buwana bi gwe mmanyi bamuyita Deewo Waiswa Deewo bannanga nze okuva we nayingira mawulire ali ku gundi ku beat nti akuwa that comfortability va we nayingira mawulire ekuwa obulamu omanyi radio wano mu Uganda radio ntono nnyo esobola okubeera nga zikuwa breakfast ku makya ne zikuwa ne lunch mu Uganda oyinza okwetoloola nga teriiyo ne beat eyo n'ebintu byekuwa bino zisala leero ni akina biki simanyi biki motoka zibata waliwo obulamu obwaddala ng'omanyi onookolera omuzungu okitera kivula nti abaliyo tebaagala kuseguka balebeka jingo bagasivaawo ne Rebecca ajja kumala aveewo era ajja kuvaawo ng'akooye kuba talina pressure yakwata obudde Beki yakwata obudde bwera programu wano mu mid morning wano toyina kyomugamba genda n'omulembe ne bwalwala osimanyi oba walwala bakola batya naye nga mukozi mulungi yakwata audience bweti n'agikwata bamukunja tebaagala kuseguka bakadima tebaagala kuseguka mukunja bayo no office ya professor najuwulira nga akyalina emyaka nga 6 gyali ugundi Professor Lusimbi sajja wabyafaayo nnyo so lina mukati wadde okyambulira mbadde nkugezako kunnyonnyola nti Amoti omulimu gwa beat gwagaanye kiriza obagaana he has tried manyi okubeera ku radio nakulabe nga obipositinze neŋŋamba sula okujja omukera omusajja omukulu aludde mu comedy emyaka gye gyonna egy'obulamu kubanga bakamuzaala ali mu comedy mulimu gwe yaddala kumufuna gwali gwa radio kati ate ogamba nti bagobye ye tawummulako ate bamulinze kuwummula ne bamugoba abadde akyayagala okukola abadde akyayagala naye nga mu wiiki akolamu emirundi 2 she badde yaddeire badde nga yaddeire oba tatuuse ssaawa 2 shegwa ssaawa oba 3 oba 4 oba tatuuse ku 2 tajjira ddala bagenda okubira ewaka mukyala oyo ali Shabimu Shabimu agamba simanyi gy'ali bagenda okubira Sonde Kasooto nti ali wano waka lwaki okutte ku mabeere nti waali wabeera wasiiba ku mabeere ga Kasooto si kyeŋŋambye nti obudde bwe obusinga bumala nnyo ne Sonde Kasooto newaka nga takyagenda newaka nga takyagenda munnaye naye azadde abaana bagenda omukolerera kasita Kasooto amuyinamu babeka 2 3 simanyi baana bamuyinamu naye kati ndabako kaakola ndaba oli mutabani we producer akola ndaba abaana be bakola era mpozi anyway naye ng'era ye naye akalimu naye abadde akyakeetaaga kati abagala kuzaawaani bakyagattagattamu kaawo ndawulidde baayise n'ekitone akole ki mbw akole ku radio I will not like nja confirming ndabe nange nabiwuliddeko onatukira ku Friday nja kuba mbitegedde nti eyagobeza Amoti ekitone Naalongo bagenda okuzzaawo nja confirminga nze mbera ne bakigato bange bonna kati waliwo kigato wange nina yakola ku generator zaabwe
Ambuulira waliwo era studio ambuulira bava ku byabatwala batanga okukola olugambo. Naye nga bambi sibagobesa abasajja babendi simanyi nakumanya oba gye bali. Wayinza osanga nga wali asiibula studio. Aboti badde balina omuwaka farewell ne bamusiibula bulungi nga si bya musindiikiriza. Ate ekyo kibadde kisoboka. Ebbanga lyabakoledde emyaka 16, 18 si mitono. Si mitono kituufu naye kasi otandika olaga nti omulimu togwagala gulinga gwa jjajjaawo. Omulekazi w'ekapa yayiima omulimu si gwa jjajjaawo. Kati abantu abasinga tebeefiirayo. Yali agamba Amoti. Anti Amoti tayagala kumugambako. Omugambe kati gwani amugamba. Nzina mulaba nga akola bu skits bu video ne gundi. Mulungi comedian mulungi yasinga mu Africa yasinga mu Uganda. Ne waliwo ebintu nga tojja mugambako nti waki otusereeti. Ajja kugamba mwaliwa. Nzija wano. Nga bamubuuza abayina ku ssomero. Kati Amoti bonna ba manager bamusanzeewo. Amanager bonna bamusanzeewo. Bakatongole bamulekawo. Batiti bamulekawo. Balatifa Senyondwa bamulekawo. Latifa ali wa US. Okitegera kati bonna bamulese byonna birabyeko. Kataga bogera kungamba ki. Kubanga ate bambi yabadde atambuza nnyo so y'okumakya eyo. Ate ugambe Mugabe yabadde takyakola kitegera. Ati nga omanyi nti abadde akola. Nzine bayina dio yabwe ne ate gundi yali amuwadde obwa PS. Ani? Obwa gundi baba ita ba PA personal assistant Flavia byali bya kugundi bya kantu bya comedy. Justy. Kati yesawa amuyita ebyaddala. Kati ate eri Flavia gye yagenda talina na budde bwabo ba Amoti yali serious nnyo. Omanyi okubeera nga running radio kati yatwala Spark TV yatwala NTV yatwala Daily Monitor yatwala simanyi biki ebyo nabyo bigwa under broadcast byonna kati yabikwasaganya Sylvia Musimu manager broadcast. Manager akwasaganya broadcast kati alina budde bwabo nate ba Amoti. We mwazirunda tosobola bera birotyo. Kati amuteekewa alime mu lujjalwa mpoza ate kabula namukkiriza ngamba mu kugundi ku station waliwo omuddu mpoza asaawe anti nate tetumukakanya nnyo musajja wa maanyi ate agenda kukola ki ekateri redi yinza kuwa Amoti mulimu gyeziri ngaki chia Amoti sebo maanyi Amoti anti maanyi okusiza ku kimugobezza ku beat redi ayinza kumuwa mulimu ate Amoti ali expensive Amoti okumukansa okumujja ku Simba mu kulika eyo bamwetera sente empitirivu nga radio zonna tezimusobola. Kati alina okumanya ebizibu byagudde kati yakyalowooza nti akyali ku vali eri okitegeera so nga waliwo abaana basobola okukola byakola n'okumusinga. Tulina abaana bano basimanyi Niko Mutoolo simanyi baani basobola okukola Mutoolo ali ku gundi ku ku Radio 4 tuyo ali okujali so baganye ne wagobesa gundi ani ono wakantu era kola mu radio gundi gye walimu yakuleeta akuwalula ageno malango mugobesezza kati okola program bwomu ne musiramu gwe yali akola naye n'Uganda yesi mwagalawo yani gwe amanyi gwe yogera bannange erinnya ligenze libule wagobesa omusajja ku radio program ino ogituulamu libule ate no oli muzibu omanyi n'omutumira ndiki ndiyo kyekiro Moze Moze kimanyi oli ku street Moze samugobesa Moze ye yampalula sewe ye yampalula nakuteeka mu kifo n'omugobya Moze ali busy ayina ebintu byakwasaganya bingi kati ayina nnyo Megatron ndi basinga omumanya Megatron yakutwala n'oddira n'omugobesa n'ogobesa ne musiraamu gwe yali akola naye akantu kati babundabunda lwa muntu omugu ate kati Moze kyaligendako kyekinene ekisinga ekyo gye yava just tukyali mu process kyalaga simanyi naye nga kyagendako nangawulidde nago ne baŋŋamba nno oluvannyuma yagenda n'akuba amavi mu gundi wa maaso ga gundi piddi namugamba omuntu gwe neereetera yangobesezza naye ng'emirimu gyo gigino mbadde njikola namugamba kale gira obeera awo tulabe naye Radio 4 bitambula anti era tebiza butatambula olimirira omuntu ng'oli redo ko nedda toyogera bwotyo saamulimirira just bali bange baani mugundi Megatron muganda wo omuyita mabega asamuyita mabega just ali ku kinene ekisinga ekyo so bagera bali baminisita be balonze agenda kubeera omu ku gundi nga beera personal assistant byonna nti agenda kubeera ng'abikola kale naye I'm so sorry naye no it's time we retiring and those atule was a consultant kuki
banga lyakoledde no ne ku radio abadde akolayo comedy era abantu badde bamwagala lwa comedy we atakola kumpewo anti era comedy gwa badde mu bitabo bye mu bya kyayina okukola atwale comedy we mu maaso ate ekikulu kati obuvunanyizibwa ayina bungi okuli ayina omukazi kati ayina abakazi babiri bubuze boki ayina abakazi babiri olomudde kungala ajala nti bamulemeredde ali kati oli yabba mubbe aliwo gwe yabba ono Yesondi Kasooto amoti yabba mubbe yamubba kwani anti byali ba comedy anti yamubba kwani ku Shamimu anti Shamimu ateka ti Shamimu yagala ne Kasooto Shamimu yali wa moti mchala we ya moti gwe tumanye esigwe kati Kasooto nayingirawo nga abazokuzanya comedy Kasooto yabba moti amoti addayo wakase taddayo ayinza okuba mala ne weeks 3 ngatakoze taddayo wakali wa Sondi Kasooto kana wakoko emmere sente zokulye waka bayina omukozi bayina bukimu bakitegeka saba amoti nansa naawo ulandiro di wamanyi amoti sebo yazimba ennyumba ze mpanvu bweziti wezetola bweziti ya trainee yazigula dda sebo ngakyali nandi bazita trainee emizigo nga miwanvu gikomere senze waliwo abantu bemanya bagule nansa naawo nga obulamu tebubatambulira amoti anyway simwavu jasa wakwa nti yekumira mu mbeera eyo kuvuga obumotoka obulina ebisigo obukadde naye nga amoti alinamu sente naye lwakuba kati akalimu kano abadde akeetaaga nnyo kamubadde kamukeepinze ng'ali bize akeera ku makya 11 n'anywa juice n'aluma akakoola n'agenda ku mulimu kati ebiseera ebisinga bigenda kumumenya nnyo agenda azuukuka nga bwaddawo azuukuka bwaddawo ekyo ekibuga okuggwamu kibuzanga Shafiki Kayima ng'azuuka n'amanya okuzivuga yali asula wano ku Salama Road awo nga ku gundi yasulako eno ku Salama yasula ku Salama aya ombo yali tanagifuna yali asula wano ku gundi wala ku Makinde secondary ne weyongera mu maaso wala kakalina kali awo ku kkubo ate natuuka ku bagita batya everyday simanyi everyday waliwo hoteli eri awo oba bagita everyday day to day kati waliwo kakalina akali awo mu makati awo we yali asula waggulu anti wajjoko mu kwamukagulu ne rent yokendeera kati ate ng'asulira ddala waggulu awasemba kati nga manyi ogivuga paka Namuwongo yali asasula ddala 15 kati nga manyi ogivuga we babagobera awo dembe oyayiikira ate ng'alina abakazi 3 mu lumu emu si mu lumu emu nga yabateeka mu bifo ebyenjawulo nga bonna basasula Shafiki muleke bannange tonkyayo bantu bange anti mbadde kugamba nga manyi okuzuukuka n'agivuga paka Namuwongo yali adduka bakazi nye ndowooza n'akonkona mu nzigulewo ngenda kukola bagitaga show yabagira batya twezimbe nga radio yaggalawo mpozi ate n'alyoka addayo ne yeebaka nga tabirowoozezzaako ye kimanyiira kuzuukuka agenda kukola agenda okutuuka nga nera lundi yamugamba nkubaani kiradio teriiwo kyekibuga okimanyi so amoti agenda kufuna obuzibu agenda kunafuwa nnyo bambi akalimu kaweddewo bamugobye nnyo bamugobye bubi nnyo tebagala namulaba wadde ku biiti wadde mukompa bataddewo etteeka kemule bwana amoti kuba ku nnyama omusirikale bamugambye kuba ku nnyama tumwegayiridde emyaka egi absentism lekerawo okwosa lekerawo kitegeera tawulira ate bali bazungu akuwoningireta omwaka ne guyitawo n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna bagumiikiriza nnyo teri muntu asobola kuwoningira myaka 5 babadde bamwagala agenda kule ku ya divorce Rock FM mpozi tumwaniriza nze producer wamma kyovula tetambula bulijjo gwe producer kyode kyetagisa ekyo kati tetambula radio y'omusajja sebo investment eri awo yamanyi kati production nyikwasiza maanyi gwe Kisitu yatukoza atya Kisitu mujama kati sikale soko olambulule nange nze nkwegatteko gera maaso abakazi abeeru balatisa okuntama eno abeera atukula we are so disappointed ne Kisitu kirabo kati amanya gakyuse ye Kisitu kirabo musulo omwana yafuse musulo ate yabadde atamidde nze nalabyenga Igo agamaziga Igo ono omwana akulira TikTok FC yani oyo yali akuba ne mneoloza abawala babira expensive balayisi gwe mugulire Nairo olabe Kisitu anywa Nairo anti nze nkugambye ate bayawukana ne Katrina ne muganda wa Leila Kayondo bayawukana mabega kaawo kibale bakyali bonna ekyabawula era ino okubanga basajja
Of course. Nga basajja. So Katwina yali yanywa milioni meka? Mwenda? Milioni 27 mu kiro kimu. Mu kiro kimu. Kale bana esike. Mmanyi ene baba bana. Yagulawo boutique ku gundi ku Kanjo cha street. Etunda ki? Ngoye. Ngoye ki? Ayo olugoye lumula milioni 2. Mu wiki afuna abaguzi 2. N'abanga akubye buli boutique mu Kampala wano. Era tebiri mu just bekwekawo bwekwesa obukuziba. Abu location abo wala betekateka mu boutique. Nakyo sikiwakanya eyo office ye. Kati Katwina omanyi Katwina Leila Kayonde yamuonona. Oyo mbona kati nze Katwina okimanyi namukyazaako nga nkyali ejinali Eggwadongo. Nga tanabera kutandika buno obulamu bwamwe bwalimu obwalakizale. Anti kimuwe madenzi. Nga kali akawala kato. Anti we madenzi je yali asula mu kikoni. Eri makerere. Naye abambi Katwina aludde nga badanga kalabika bulungi. Katwina aludde nga bategeka Jazz Night kwambiasi nga aline Amelia aline Masembe omubi Masembe. Amelia ki? Amelia wa events. Nga bategeka Jazz Night bichi. Katwina ni zero. Ni zero. Muganda wa Leila Kayondo. Manyi Leila Kayondo yafuna obuzibu. Leila Kayondo ali bweru kati. Mu mwaka gumu bazadde bonna baafa. Kati kyali bwekiti. Si mu mwaka gumu. Mu myezi 2 yafirwa bazadde be bombi ne yasikira taata we naye n'afiirako. Mu myezi ejo. That interview I think najikola. Na olabe seta. Kati mukono. Kutuka seta mu town. Oba wakavako hotel nene bagita batele seta. Sunset. Waye Kolpin. Bagita ni eriawo. Simani. Oba Hilton oba bichi something like that. Hotel eriawo seta. Kati oluva bwoti katugambe ku bitala bya Makindio biraba. Kiri apaka kalenda. Kati okutandikira awo genda kirira waabwe. Ebyaddala. Wonna waabwe. Wow. Aina baganda abakulu ababiri aba abanene abalinga enjovu. Yogera bwoti nti abalinga enjovu. Abanene. Banji. Banji we bati. Bambi bayina emitima emirungi. My good friends. Kati yagenda bweru. Alabirira mukadde. Tasura kulabirira mukadde. Atenga lwacho obulamu bwali bwagana. Yajukira byamutukako ne Sulaiman Kabangala. Yake nyine mukadde kati alabirira. Alabirira anti kati yagenda nsoma gundi kosi ya myezi 2. Oba nursing and midwifery. Kati alabirira bakadde. Yasulanga wane bunga wane. Mbuga ngagenda namukonko n'ekiro. Era namukube ekifaananyi n'atuweereza akawala tanagamba akawala takani akawumumpu kani. Nebane okimanyi mbuga tali kyawa gundi Leila. Andi kuva the family friends ne mu kyalo. Ya neighbors. Bakola omukago. Olaba bakolera ku kyalo kyekimu. Their family friends. Wabagundi wa wano wabagundi we wano. Kati basobola kwekyawa. Baddayo mu kyalo era bali. Ne munango obulamu bwamutabukako anti bali mu competition babiri. Toshimanyi. Atubadde ku gundi ku kisiki. Pemba amalaba kubira emunyonyo wano. Nono mwale kati yafumbirwa wakola naye interview wano of recent. Hani. Nakana kabula akatone nnyo akafuna omugagga basola wano obuziga. Sibamanyi. Baby wadadi akata wabi wadadi yanyonyo. Tewasula buziga. Luko basula buziga. Awo wabunga. Tesi wasula asula mu Jomai. Jomai yenene gundi. Sonde na mugongo. Yate ne nyumba. Basooka era ennyumba ye ne bali bagigulawo nze natwala abamawuli bamuzimbira ennyumba. Ate ne nyumba eri wano ya ebyo biveeko gwabimanyi. Yali agipangisa. Aba shootingirawo. Tewali uwe. Amaka galina bwaguga bwegati. Ati tokimanyi bafuna omutalo. Kumacha madenyo birako naye. Ne bampita mbatasi nga Pemba atabuse. Jaka Pemba. Ati Jaka Pemba yali bawa gundi. Wa muwala wani ona atunga wa fashionista ani muwala wa wava muno. Ebyali yamunyonyawo sagala kubyogera abantu tebamanyi tebajjana. Jaka Pemba sigo bafulumye nga mfaliso bagifukanga ko bulijjo nga giddugadde. Yalina kagundi kannaswi. Yo mujjukira. Kapemba we kati akatono. Lwenu lukoma mujje muno rubbish sebo. Simuteekamu. Lyo kimanyi ati bali bamukwano we bati ne Leila Kayondo. Ye namugaggawalako. Bali bamukwa yes. Kati Leila yabona abunda. Leila ina sente. Teziri ruddawo. Leila ina sente. Leila talina sente. Leila ali mukulabira bakadde yebwe. Era akolayo sente. Mpozi era akolayo ze ntonotono. Teyinkana na muntu akola wano. Ne bambya lyoka n'agenda kuba wano yayita kyalinawo mu market. Ye teyina. Abasajja bonna bali bamubodde. Nga n'abamubambi bafudde. Baweddewo. Baane bali bafudde. Ngamba nga bafudde financially. Twali awo ku yabbe emmotoka ya mbuga.
teyagibba yagisangawo ng'eparkinze n'agibbawo ebisumizani yabimuwa kati mu kugibbawo kumbe temuli mafuta nemusikirako wali ku New Vision ffe twamuleeta amafuta mu katono bambi ali emmotoka bya mbuga byalinga bya bbeeyi mbuga katanafuna Vivian oyo embuga nayo omukwano gwamusumbuwanga nnyo katanafuna Vivian ne Vivian bangamba mukambwe okufa mu yagoba abaana ku STV awo ng'akwata n'embooko mu ofiisi ng'ayina omuggo ne waawulira buwulizi kirowoozo nti golabika otunuulira bba wange ekyo si kyejogedde ate ati kyekyo ekirowoozo ndi ayagala kugoba fetwalinako mukama waffe n'awulira buwulizi bannaye kambiveeko ono wasuubi toyasama bintu byebyo wamma tugende mpa Kisitu Kisitu abadde mukyafu kandi Kisitu bibana abawala boolaba nti beautiful but unlucky has been lucky. Kakati oyo omuwala alina ekizibu kimu omubiri munene naye omubiri gwe guli shapeless tegutegeerekeka BBL yakola yaki nange simanyi kiseera singa twamulabako nga takoze BBL ate lwandidduse kakati ate njagala okumugamba nti abawala ngaawe bati abali mu size eyo tebakyakozesa sheva na girita mukakafu mwabujje nze nabulabi nze gai muwadde obudde ne mwetegereza kakati ku obulungi bwo bwonna bwonna n'oba ng'okyakozesa sheva wax yagira ki you need to use wax manyi wax ekule ekongolanga nkoko n'otukula bwoti ngolinga gotemagana nga mukene kati namulabe nga ninga muno omuwala ku myaka gy'ayina n'obulungi bujjo tufiira bwerere mujama ze nudi zesoso okulaba mu nsi muno nga nkyafu otufukira otya omusulo faba akava mu kisiibo oyo ye simusiimye tulema ndi kino Gloria Buge just twakuba nakyo nali sikisiimye engeri gye wekitwa olugano nekimala nekikomba ku lugano ng'ekibala ssente nga taata wa shawa naye ate ono simusiimiddeeko ddala wisoka omuwala tozaalangako amabere gakoma muno omuwala oyo tategeerekeka abantu mubanyuma bayambadde abantu mubanyuma bayambadde nze ndabye omuwala engamba yono bulijjo bijja atufusa amababbanyi era okubona olwaleero mutuumye erinnya eryokusatu yekirabo Kisitu Musulo tufukidde omusulo ebbaafu ezi bbiri yabadde atamidde ng'anywedde nayiro ogwo omusulo gwabadde gwa nayiro manyi omusulo gulimu olwa yero yaba nayiro special lager noli musiraamu tonywa mwenge I know I do examine, I do observe. Waliwo ebintu ebimu nga byetaaga nga practical. Nze mbimanyi. So omusulo gwa Kisitu gubadde gulimu nayiro mungi. Kyova nti wabadde agira bwati omusulo gulina engeri gye gudropinga ate amazzi siwe ga droppinga kubanga obutuli bubeera bubiri akafulumya amazzi kalala n'akafulumya omusulo kalala. I didn't know that. Ebintu mubiwabudde kati wagize bwati n'asika bwati ogwo omusulo gwe gujja kuba kana akatuli akabadde kaleeta babiweereza baani nga mulungi ng'oyo tubasobola namusaba bintu olwo yamugamba sente zino kola bwoti lwaki oweereza abo we basinga okusaba ebyo ebintu ati buli muwala abadde owakabi mu Uganda wano atulaze ku bintu naye tebagenda kubifunamu ebyo ebintu bya kisiraani nnyo kibula owuziko ofunye kabubuka kato nga ngundi tujja waawo buli muntu yenna eri atwebanjulidde bwati olina ekikolimo ku nsi kati oli abitanga atukakasa nti eba package hati bebyo emini bugundi ene mulindu ebyamukwasizza eyo nebeda full package bali uploading eri ku mukutu okitegedde ekyo gye bajja ssente nebyabadde bikyafu ebitundu bye nsabisiimye yina asakaatidde yina amatama wegatigana amatama tegenkanankana yina abalongo balema yina ali awo atufukira bufukizi musulo omwana oyo mukyayi era mutumye Kisitu kirabo Musulo abadde mukyafu nnyo omwana omulungi bwatyo kiki ekikukumya ni mabira SFC nga yina asakaatidde bwati obadde mukyafu nnyo harageze n'akyuka mwati alina n'ebinnya wano ebinnya sibimunenyeza anti waba ayambadde empale tabitulaga nguudo za Uganda anti bamukuba empiso ne batamunyigawo n'amabeere abawala okugwa nago sigabanenyeza nguudolibudde nnyo alinga ayonsa goonya gwegonya
Guli badiriwo. Obadde tomufaluli. Hati tabadde taza omwana atazalanga kuki kizuzo ne bere bwedi. Binya bya Uganda government ekole enguudo. Kati andi nze mulaba mu motoka. Ate nawe bazikola batekako hampu nga ziringa na zonzo. Wasi babanga nusula. Nusula ki? Nusula w'ebizigo. Byamala kusiba n'olyoko otandika muwana. Mubawala lwakwandi nusula yibambi yekumi tatulanga nga kunyulizize. Nolaba amabere golaba nga gakyali. Tulibaawo. Nga gakyali waggulu. Kino bakite ekiri atabaala. Nusula yabivaamu ebyo ebintu by'abasajja sajja. Kati alina omusajja woogu Mr. M. Olida nonyumiza. Nusula kati yatereera. Nusula kyovula yakoze ekibiina ky'abakyala bagwe kuteekayo ssente abakuŋŋaanyize abakulaakulanye. Ababbi. Tayinza kubabba Nusula simu. Ababbi. Nusula simu. Nusula yali atandika bintu ebyo natabba banne. Nusula tajja kubabba. Era mumunoonyeeko yampadde n'ennamba y'essimu. Mukole ki? Togibaweerawo wano. Njagera ku TikTok yo gibaweere. Nusula wange agenda kubagaggawaza. Ati abantu bangi bali eyo beegomba obulamu bwa Nusula bizigo. Nusula beauty. Nusula beauty. Kati buli omu agamba njagala kubeera nga gwe, njagala kubeera ne skin eringa eyiyo, njagala nange mbeere nga nvuga ku Vax Wagon, njagala nange nzimbire ku mama wange nga naye wamuzimbidde, njagala nange ndeko France. Kati ebyo byonna Kisitu abikozedde mu bbanga lya mwaka gumu ono ali mu kwogera biki? Kati ate Kisitu wajja atambudde. Gwe bulijjo bate tomulaba nga abeera era abeera Rwanda Air Uganda. Rwanda Air bwat abeera no mu transit bwat. Okuva Rubaya ne Katrina sikyamulaba ku 4 points. Kati yali amutwala. Katrina yali amutwala. No, abawala baida abawala abasinga bano n'abali ne Katrina. Sikyabala ku 4 points. Bonna waliwo no Katrina yekka. Gwenda bayere mutuka yeberange parking zaawo. Ate jumanyi buli parking bunaku asasula mitwale banga mitwale meka ku 4 points awo. Abantu kakati jukira bamukulya birthday bamuwe ekirabo abeerewo paka waliko. Kati ya ambassador. Anti abakolera market. Yo kitegedde. Influencer. Influencer. Ne mama kiraba nswazizza nnyo kufukira abantu omusulo. Kibinya tesiyandize. Nange filter zigenda ne mu amazzi. Tulina amazzi zigenda kutusa. Okimanyi kinene kagundi kamusingo otukula. Kani? Kana kafangoni. Sakisi nakisi. Sandra Nax. Nax amusinga. Oyo Nax at least ko kukirabo. Amusinga ne kugone kana kagundi. Kana kakola ku baba kekani. Pretty Nicole. Na ya musinga. Neshani Lips. Shanips nenda mulabye muyonjo mukko. Na ebyovu abitwalawo. Si kyovu. Yinza okuba video agikutte mu ttuntu. Oba asose kulya kalo. Infection. Nga yinza okuba asose kulya kalo. Wala na mu infection temusola zejjanja bakunga tunagenda na musajja. Kyovu kyade kintu. Nokola ekyovu omo owolinga abadayoza anyike engoye. Kireka bana aba omo. Nga kikennyo. Just kutukula. Tuno tukula tene. Otukule nyanti kati ekyovu kiri kisina. Namulabye ku live nga ali ne Deno. Ngabagamba Gambo Nation. Mbo video yagikwata akigenderedde. Mbo yagikwata n'oyo muvubuka nayagala giwa bbawe amulage nti no ngeje bakolamu ebintu. Mbo yo abadde amulumya nga tamanyi bikola nga asigale nnyo muluma naga kati kambikole n'omulala twekwate video tugikuwe oyige. Kati anayiga bwatyo. Anti baji muwayigala beko nti we batwe bakole ebintu. Yo badde okola sibitu. Omusajja abadde atwaza. Anti kyokka nti ate mbo omuvuko oli yamuleete wakanga muganda we. Ate omusajja asasula rent amanyi ono mukowe. Nete kina kigenda kumugattako kuba kati Shandips n'emimwaje eminene yakona. Atya. Kati how do you describe Shandips? Yokuba ine emimwa eminene. I don't know. Taina wali. How do you describe DJ Etania? Yakola life of the party. She's an influencer. What's the difference between what's the similarity between Shandips and Etania? Nkubuza obwo birese nkubuza. Bwera tuyamuza bakuza differences ne similarities. Tusokede ku similarities. Shandips is a brand. Gundi ani oyo? Etania. Nkubuza za similarities. Webireke. Wait, Kirabo, I'm so disappointed. Ne Kirabo. Era kati erinnya Kirabo Musulo Kisitu. Ye Kisitu abira enya Kisitu lyaki. Bagetuuma Kisitu si waawano. Kakati no waliwo gundi enage tugende okulaba. Eki, Nudu. Yani. Waliwo omukazi alina ebintu byatunda mu Kampala wawo. Yakoze eki. Nayo bangambye. Sawa yonna ejja. Ebyaddala. Nibi chikiri kiba n'abakazi.
mulimu abasajja abamalira mu bisambi ngati nga walabako obulabi kigwa anti abasajja basiriwala abasajja ebigagagagge ebyo ebisiro ebyakola ssente kati then lwaki bamala ne bazitanga wazisasulira ate bazita amasanyaze amasimu gagwa bagabba nolokota omwana w'abandi nga yenna addugala bw'atyo anti nange era nabadde ngamba bannange abadde mweru ng'oli kati wakabala abeeru ntandise obbatya aishuwa kisutu omutuukako appearance ye mweru naye wa kizigo ono omwana ali ku nakyo naye mweyonje wansi naye kisitu si mulungi wali omulabyeko zinamusanga ku wakasi yaawo nga toyoya si mukazi mulungi jaswa kuba muwanvu filter zifuuse filter ku nsi ya Mukama ate kosazize basasulira osanga omuwala n'ogamba nti wesigenda nono era omuwala gw'osanga ku nakyo n'ogamba uno kangende naye oyo webazanga mukana naye bano abantu b'osanze ku TikTok simanyi biki bakozesa filter n'omusanga mu reality ne weesikamu totunulanga emabega kuba ojja kugwa ku kisitu wansi bane temugwa mu kisitu temugwa mu kirabo abala mweyonje kuba nange omusulu yabadde akuterekedde ebbanga ki bana kati omusulu ogwo enzegi gye nagulabye wagupisula bwati wa stoppinga yadde akuterekedde ebbanga myezi 2 tafuka myezi 2 mitono myezi ngina ngene mu kamera ogulabira ddala guunya gwadde guunya ate nga gwa yero nga gulimu twakoma pozi twakoma bwa bulwadde bwa maaso nga baddemu gundi elephantiasis ebanjovu buba bwa magulu stomach ache olwa lubuto ng'ebyenda bivunze yabadde ne syphilis siba gundi simanyi fola kyaswadde nnyo kyanaddamu tugamba kyoyo simanyi kiba desire akyayina engule ye desire ye wadde omujame yabuka engule agirinako tayina ngule yamu naawe yali mukali kalogika wali ku Salama Road ne bisabato bitafaanagana n'akatanda akabi byonna tubigattako olaba n'ekisitu yabadde kafaliso ka mitwalo 4 naye bino ebiwala byekubyana ebifaananyi nga biri mu 4 points bubituka okutulaga nudes nga biri wano ku Salama Road tebakirizayo busiru kuba kati Gloria Bugi yali katanda nga ka mutwalo gumu n'ekitundu nga kakaaba ne tayire zitafaanagana sapatu nga tezifaanagana tayiro buno bubajje butayiro bwe bakuba obukubi kubiwe bati bwe bali bajjuza mu kaluumu akogumu ekitundu yani awo yatulaga nudes nga zirabika bulungi bizana naye nzu yange yali mu nsiko teyali mu nsiko n'omu Nigeria sindi yaliwa ku beach ani omulala awo mweruka yaliwa mu studio nebajjako sound obeera mu studio ate sound n'abula yaliko namuwulya sound ka gundi musajja yali asinde goma yalagawa Kasumali akuba bikonde eyada mu bikonde Dana amukyawa ali mu bikonde anti Dana tumayigo yali ayagala mukazi uno yali akola program gye bayita okufumba Obukedde TV sebimanyi ebyo bali bamitani Dana byeganje byeganje mumanyi ngati ye mukazi wa Kasumali wawaka mwinamu abaana wabakati bana kati Dana yaddawa we yali wonna waalikkiriya ani oyo toyogera linnya baba wajagamba ajja kunkubira esimu ambuze lwaki mulemera mu mukazi wawe ne kalowooza bino akyayinza okubijjayo ne bambi kali kalabika bulungi kati tozitegedde nti sibe bakisitu engula agirina kati gino nga togina video yali akoze bwati zezo bazibise kandi abe waki bazibika nga sinaziraba naye wano kati wano yali yesize kikyoko anti juka abawala baba bagenda okwebaka ekiro awali bu sports bikibatekako obudagala nakera ku macanga obupimpo bukaze era nebberere yali kaddemu naye era yali kati mu Nigeria luwalwana ate twafulumya Kongo mu Nigeria wali kino kyobadoga ni katale kano yali mu studio tolaba n'ebifaananyi bye bibyo yali wakawe kati wali kwaki yafuna kati ne wa mirembe naye tanatandika kola mirembe bati banamuzaala ndaba kati ni nkadde ebbero liraba kaddemu nyenze ngambona omukazi akyayina enguli kati kino kyekiramba ndowooza kazi yali muyonjo n'omulaba yali muyonjo alina butiitibwe mukazi yali muyonjo ni kati bano bakirabo kino kyali mu raw si filter
Akone nena hii atulimba muko. Kati mukasinde kwa yali asula musingo lumu. By that time yes. Nyina yali moyinza to kusula masuka gebimuli nga Big Eye. Big Eye from gabimuli. Yatukolya ko video nga yibasi masuka gebimuli. Ebyaddala. Bamugambira awo nti alidda amakoloni gaba. Oh, yabira amakoloni go mukazi. Ekyo kade kibade kyetagisa. Ko kyogedde. Ozijukiza. Ate ono yali ayisemu no wansi yani. Koyo okonko. Nigeria. Oyo omukazi nabadde Vicson wali. Poze wanganya okubyogera. Bana baku mukazi waba. Bana kwega ilide. Tozala minyira. Birese. Tozala minyira. Musigaze kisitu wammwe. Kisitu ndio ndio sana ko kisala kinamulabye. Nze kisitu ntu ne meme yansindi ukiridde. Kisitu mujama nnyo. Kisitu kya oli mukyafu nnyo, kyafu wadde nnyo. Kale. Prima ali mu maziga. Tayinza butaba mu maziga. Oyo ne Sheri Matovu. Asoke Prima. Iragu yakagoba okola. Sheri Matovu muleke. Prima omusajja yadduse. Mbu yamugamba ageze safari weeks 2. Ne week mje yakagenda mukazi akubya amasibo omusajja takwata. Ali wa musajja. Anele wo musajja. Soko demo freezing ekifune bulungi. Ani yanoma kubonna omuvubuka. Omukazi akubira omuvubuka amasimu omukazi omuvubuka. Prima omusajja muleke omusajja ali jayagalira ddala. Bana akavuka kali 20 years. Kamaze senior senior 6 last year. Atanaba kujimala ali senior 5. No, yamaze senior 6 be yasoma nawe baganda. Yajimaliriza. Hanzi nako mukogera naye ngali mu second term senior 5. Ne last year yamaze senior 6. Ya ina 20 years this year. Kali kagenze Kimagondi transcript. Bazita certificate. Transcript byonna naye bangambe mbu ate ali wabbawe. Bunawulidde. Kisoboka. Ninga kabaka bitandise bukyali. Sikato. Kati nkinade nebuuza ate kagenda wati wabba wakati nga ko kalenzi. Why? Bintu ebizibu. Na ye Prima bambi, Prima nonyo omusajja akujamu. Ne kano kaleka mujamu bade gundi abe bade ekola. Teba neche bade ekola olaba nze sikamanyi. Nawule abade ofuna n'ofuula omuntu owaka. Bakayitani mpozi? Serinya sirimanyi liri awo lya kwejinga. Oba balisi. Oba matalisi. Bamuyitani oyo muvubuka. Yazeyo wa mama we. Prima kaka anafuna omusajja omulala. Abavubuka obo bubeera n'emizezeze wawonyino ne katakubba. Ate kandi byeki. Ye wamma ye Prima ina ki mu nyumba. Yajivamu nyumba yeri. Amali. Prima ina sente nno gwe. Prima yesi muinako obuzibu mukazi mulungi nnyo. Nibambi namulabye ku live ennaku n'enkwata. Chokanga gwatadde kaseko okufa. Ngayobera ne 10. Ai 10 oseka ki ennaku ennuma. Wiki naba. Ne manyali ku konti. Nange. Bana ngo enkera data agenda ovenga kitufu akana kaida. Bambi akana kagenze. Nina uli amuyakasibirako ebweru. Ngakakoze eki. Obaka aluka luddeyo mipiira gine Jason. Ne PSG. Toli nawo osobola kuza busuzi ng'ogenda okulaba emipiira oginoonyako ki. Ali ndoza kalwayo. Anti luche kyakikatwala. Kulaba mupiira ne ba boys bane. Bwe kalifune wako kaligena ne kalaba emipiira. Ate muleke fuga bbi. Muleke fuga bbi de mufuga bemutyo bana babendi. Ate mufune uwo. Mukagenda okulaba omupiira gwa PSG ne kasanga nga mami agaddewo. Ne kakonkona ne ketolola ennyumba yakakona kadirisa akatono nga mami agamba dajova ne kaddayo. Mami alimba katwala bakyaketaga yani takasibidde. Ntewandi kasibidde bweru Prima. Anna. Oji yakana kakamala senior 6. Kacha ali mu bine ebintu byoku inoko byokolaki. Byokunoonya obulamu. Kwa ye abadde yakakwata mayisa. Nkyeki. Ntitekamuvaako. Wekaligwa waligwa. Chovula yakabye nyunga kagenze. Kamwetaguluzaako kati. Anti kaya kasibire bweru ku mupiira gwa PSG. No gena ku mupiira kamwetaguluzaako kati. Kamulimba musemwe kagendo babikyo bakuyiga motoka. Kade kabanyevuga motoka. Prima yali yamusasulira. Yali yakasasulira ne motoka. Prima manye byadda akolera kakana. Sibimanyi. Fizi yazimalayo. Alo bazadde bako nga baliwa. Ate byabazadde. Biga abana babeera kununga natagala kuloza ku bazadde. Yakamalirayo fizi. Mama yako yakajja ku mabere nga ka myaka 2 ono yakazzaako. Ono yakazza ku bere odde kukono ngono. Tuvaawo. Ulidde. Uli wange ulidde. Nibambi kaduse nakasanga lulinga kakamalo kuduka yunga kawekeera. Ningambo wenga kinga kikaweekeza. Simanyi ndo zali aduse misinde mingi. Nemukama owonye tanulu. Todayo.
kangene kuliko nkole kali Prima agenda funa Prima nze Prima nnuma omanyi Prima mwagala nnyo annuma ati wakuba nti goyogerera byebyo goyagala olwo kwagala kukulirudda Prima is loyal oyo meyire Prima nasoma naye wano ku Moland mwachingamba mukwano gwange nnyo ninde naye ati tomwogera amafuukuule nze ndi kavubuka kana kaganya okutwala obuvunanyizibwa bwako oyinza okuleka omukazi mu nnyumba n'omusuulawo omukazi abadde akusasulira fees yakagulira engatto wano mukaguje kale tekamala nga kaguje si yeri wali wansi wali mubatunda engatto gundi eza 400 yakakwata ku mukono nakatwala nakagulira engatto omwana omuvubuka obutasiima nabasanga walongokirira mu kisenyi ngakakutte ku mukono nasobola agenda mu kaguje yali gumubuuza tolina ennamba ye akagulidde engatto mu kaguje akasasulidde fees ziweddeyo akawaddeyo ebbeetu genda olabe ku mupiira kubanga kukawali kabagira PSG kaguje nawe wayiriza mu Prima nasobola agenda mu kaguje niwe waba wakugenda atuma tasobola agenda nakakwata ku mukono agenda kagulira engatto y'essomero mweraba naye bambi kamukoze bubi nnyo nemanya era nagamba nalina gwe nali naye Mike nemugamba Prima badde asobola kusindika Mike ki Mike tali wanga Mike mutyawo oyogerako waki musajja agala bwafufa bagenda mutta yagabe bamunonya mutta naye asiwalire muri yali agenda omutalina kaki mu magogo ayagala mutta amulabisizza alabisiza osigwe bakwemboko ali kufufa iyo kasola mpozi goli ku side ya magogo kali nze mpagira bagagga bokka era waliwo muti abali namo kasente talina sente azijja muti aba munaku talina sente ne Prima yayina sente Prima yayina kyola mpolezeza mugagga nze ku Prima kwe siva nze abagagga sibavaako mukwano ali wabba ingredients z'ebizigo bye kati obikola kyetaagisa ekyo